Mu lutula lwa Parliament Gloria leero abaka basa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB okubaako ebigezo ebyenjawulo bawa abayizi abeera bakwatiddwa ebigezo ebibbe kiyambe okufuna omukisa okwegatta ku matendekero aga waggulu. UNEB has been conducting exams and every end when they are releasing they withhold some schools and on allegation that these schools cheated or there were malpractices, and they undertake a process of hearings. They decide to cancel or release the results. Okusaba kuno kukoleddwa omubaka ow'akazo Danki Mosho ng'onategeeza nti UNEB okulemerwa okukola obuvunaanyizibwa bwayo okukuuma ebigezo nedda mu kuyigiriza abayizi tekiba kya bwenkanya. It is the mandate of UNEB to protect their exams. This parliament allocates money to them for invigilation, for inspection, for scouts, for everyone, right, Honourable Speaker. They fail on their job. They take the blame to the young innocent children. Onategeeza nti akakiiko ak'ebyokulonda bwe kaddamu ne kateeka okulonda mu bifo okulonda gye kubeera ku yiise n'abayizi bano basaanidde okuweebwa omukisa okuddamu okukola ebibuuzo. From a year to another year to another year, their own staff fail to do what they ought to do and shift the blame to. Can't we have residue? Today we have residue elections. Can't we have residue exams so that these children are able to continue with the rest of the other children? Kinajjukirwa nti abayizi abali mu 7,700 be baakwatibwa ebigezo byabwe ku mutendera gwa PLE omwaka guno nga n'abamu bakyalemereddwa okusalawo ekyokuzzaako. Omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu musomesa asabye ababaka banne okutwala ensonga y'okubba ebigezo mu masomero nga ekintu ekikulu kuba olumu abayizi bano bakkiriza ddala nti amasomero gaabwe genyigira mu kubakopera ebigezo ekintu ekitali kituufu. But a lot of attention must be given to cheating of examinations. And as we are talking now, even the owners of schools might not be aware of what's happening in schools. But take keen interest, Honorable, as we've raised it, because we are going for sectoral committees. When they invite these children, even I had issues in my constituency, but children are called to UNEB with their head teachers, and the children testify how they copied. It's very painful, but it's an organized crime, Madam Speaker. Even when we have the law acted, which must give more attention. I can attest here that there's a school I don't want to mention. Children collect money from their parents when the parents are aware. They collect over 20 million. Minisita ombezo ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moruka Duchu ategeeza nti ensonga eno ebadde tesobola kukubaganyizibwako birowoozo mu Palamenti wabula asuubiza nti akutunulwamu mu UNEB nga Palamenti ejja kutegeezebwako ekinaba kisaliddwawo. For raising this very critical and sensitive matter, and you have really guided wisely that this matter cannot be discussed and completely we get a way forward here, because our mandate is to protect the integrity of examination, and I want to agree with you that we will get together to discuss this matter together with the UNEB and other stakeholders, and after that we could give you a feedback. Abaka benjawulo bogedde ku nsonga eno wabula buli omu agiraba bubwe. Omwana w'essomero oba ng'obba nga headmaster wabba bakwate abaana abo ab'amasomero ababye ne amasomero agabbye bagaggyeko ssente okumala emyaka 2. balekerawo okubba, twagala abaana bayite nga bayise nga basomye. Omuyizi agenda ku ssomero kuyiga era ebibuuzo bituuka aba agenda kutuula ebibuuzo ebyo abyanukula oba abiddemu kusinziira ku bye bamusomesa. Kyannaku nnyo ate abasomesa abaana okwenyigira mu kubbwa ebibuuzo ate ne bayigiriza abaana ekikosa okusoma kw'abaana.